olwatuuka nga omanya embeera ya Uganda oyinza okukola noyiya wano noyiya wali ne bigaana ng'olaba akasente sitiro oyingiza katono nogamba akangenda at least yabweru wa Uganda nange nkyuse ku bulamu ebyo byange byonna byenkubye sitambulangako na kampuni nagenda omani nga sina kampuni naye nga nina sponsor namusanga eri nga muwarabu nengende Saudi era saina kampuni wane Uganda naye lino gye nasanga kampani e Saudi kati abaana balina bulungi nnyo ffe twakubira ebyo wetwabitandikira twali bubi nnyo ng'osobola n'omala emyezi 6 nga toyogeddeko n'abantu beewammwe omukutu ogwaliwo ebiseera bye gwali gumu gwokka Facebook naye nga n'essimu tebazitukkiriza nze nakolanga emirimu ebiri era ne nerekereza okwebaka omwaka ogumu gwe nakola e Dubai ensonga lwaki ndi kino kyendi nagenda nga nakola nga mulimu ogwawaka nga nkeerayo by ssaawa 5 nga ntuuse nga nkolawo 6 hours by 11 nga nvaawo nga ngenda ku kirabu nga nkola ku kirabu okuva ku ssaawa 10 mpaka 11 ey'okumakya nga okuva ku kirabu paka wensula ntambulira mu train nga train etambulirawo 1 hour nyenyusa ku 11 12 mu kkubo emuntuukayo n'abako ne bakambayi ssaawa 5 nga ntuuse ku mulimu gw'ewaka ne struggling ane ngamba kangume nkole sina kyakola najja kola wenali nakagenda yangamba wendi agala nnyo embwaye nanga ajja kunjagala nnyo era yali tanampa mulimo yangamba oyagala embwa ne mugamba sizinaako obuzibu era embwaye yalinga omwana wa waka nga njirabira gwe mulimo gwali gwasinga okuntwaza kulabirira mbwaye kumaliriza kuvayo mpozi na kulongoosa waka kuba yali talina mwana nga aliwo ne bbawe babiri nakibwaje na mbwaye ate nga bagitwalanga omwana nga ne mbuliri basula nayo lwemba nafunyedde off yange saakoze nsiba ku street z'omu Dubai nga ndi mukola kindi muzi selfie kati ne yeegomba nze natamanya nti ate nange nyina obulamu bwempitamu obwo strugglinga nti mala mu mwezi nsobola ofuna mudde off emirundi 2 ennaku ezigadde n'embeera nga seebaka embeera y'ebweru nzibu nnyo soda omwana atuuka ekiseera ne yeetega free nga takyalina kyatya ng'aleeta kasitoma n'amuteeka wansi nga muli waggulu ali mukola sente dina talina kyatya eri Dubai oba mu bed space zonna mu nsi yonna tolinayo muntu wa oli oweka emirimu giganye nga ye last option bed space kyekintu kyolinza tosobola beera na ssente zo n'ogamba kanziteekekawo ku buliri bwange zinabeera wano zirina kubeera wano era bagenda zitwala teri mateeka gafuga nti bwe weetoolatola kaba kaweddemu ate ani agenda okulaba nga muli bangi kasita bakusikaninga kasita gwe bakutani bakusikaninga eriiso oba togenda kudda mu UAE mpozi baba bakujjeko fingerprints bakuwa ebbanga ne bagamba baba bakubaniza emyezi 6 oba omwaka gwawe oba osobola okuddayo Dubai n'ekiranze kyemmisingayo kati kyensinga okumisingayo ogulenga tonoojambala omwaka mulamba nga tojoozangako kiki otegeeza nga tojoozangako nga toyozanga te olinaku eba mpya wonna tolina wolaba ttaka towali wali ttaka nze natuuka e Dubai nenkaba amaziga gesikaabanga nako mu nsi nga kyekikaabi nga Dubai ekalubye nga bawudidde sente zange ba agent naye bannayuganda bali e Dubai bebasudde bannayuganda bannaabwe bennyini mu zovasite bebambaleetedde ebizibu byokuba nti basula ku street nga wamuwa sente za kufunira omulimu n'atakufunira n'azirya poliisi ye eri terashinga lwa nsonga n'abasirikale bagagga nnyo tebalwashinga tebagendera nakubira bakwatako gye bali ababeeranga mu bed space nga bafumba bali waggulu abba akoleeza embuutu wansi neddina ne bakoleeza nze saakoleeza xpotv to the world. Gwe wenna munnayuganda omuzadde ali eyo oba gwe kennyini ateekateeka ogenda ebweru w'eggwanga okunoonya empiiya oba ekigulira amagala eddiba leero we tugenda okukwata nsaba oteekeyo omwoyo owulirize ate okasheyalingire ne munno oyo agenda ateekateeka n'aliyo already. Tuli ku xpotv, tuli ku mutimbagano YouTube channel yaffe yeeno kwondabira commentinga subscribinga sharinga TikTok yo yonna gye tuli nolaba nga tetunnasimbula moto njagala nkubulira bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International bali mu kibuga South Africa batreated obwaguga bwa office wano mu kibuga Kampala ng'esangibwa ku Alwa Park bagita Superior Complex eduka 14A mugendayo mutambuza akasente bagenda kusindikira sente bazijja mu Uganda ate bazireetamu okuzeetoloza ensi eno yonna gwoba wa sente zo ne bazikutatuziza gy'oyagala. Mwabale South Africa simanye DSTV masannyalaze njagala sasula biki njagala sasulira ki onoonya w'oyisa sente bagenda zikutuusiza buli wonna w'oyagala bayita ba El Shaddai. Nga sinakuwa balala olwaleero tukyaziza mwana muwala Dina
How are you? I'm okay. How are you? Soda omwana. Soko ombulize kuba kulaba ku expo. Abalabi bafa abalungi aba xpotv mwe bali nnyo kyemukola kyamaanyi mweyongerera ddala okulaba te video mu sharing. Mukwate ne ku kadako mukaje mu personalized mukateke mu all in that buli video gye baba nga bateke mu banga musobola okugiraba. Amanya gange yenze Diana Kibuuka CEO wa Dina Media. Giyiseewo nayo tuve olumu. Kyekimu ne ku Dina Tour World Media gendo subscribing atero liking wabeerayo emboozi ez'enjawulo. Mostly ebiseera ebisinga ezibeera ku Dina Media neno zisobola obeerayo. Era tukolaganira wamu ng'aba Dina Media n'aba xpotv. Aha, nga tetunabagenda mu mboozi gye tugenda kunyumya kansoke nkubuuza ekibuuzo kino. Dina wakubako ku kyeyo? Nakubako ku kyeyo emirundi mingi. Kitegeeza tunyumya n'omuntu omutuufu mu budde obutuufu. Olwatuuka? Zinyo lwatuuka. Watandika otya gwe naawe wabeerawo n'ogamba nti it's a must n'ogenda ensi yakufundirira. Wafuna kasima kyaliwo nakubira akasimu n'agamba wayita mu kampani tutandikirawo then tuke ku kinyusi ky'olwaleero. Olwatuuka nga omanyi embeera ya Uganda. Oyinza okukola n'oyiya wano n'oyiya wali ne bigaana ng'olaba akasente still oyingiza katono. N'ogamba akangenda at least yabweru wa Uganda nange nkyuse ku bulamu. Bwekityo wekyajja. Nga teweesise namu totidde namu bye tulira bagamba mbu babakozesa bubi babayisa bubi omusaala mutono babatigomya biki. Tefe twakubira ebyeyo kati abaana balina bulungi nnyo fe twakubira ebyeyo we twabitandikira. Twali bubi nnyo ng'osobola n'omala emyezi 6 nga toyogeddeko n'abantu beewammwe. Omukutu ogwaliwo ebiseera bye gwali gumu gwokka Facebook naye nga n'essimu tebazitukkiriza. Nze kyonna tulowoozesa nti oli wadda nnyo wakubadde ekye. Kirawo maani. Mwaka ki ogwo? 2016. Tewaliwo WhatsApp Dina wano. Naye nga bakama baffe baali tebatukkiriza mu biseera ebyo ng'ekyeyo ky'omuwalabu kibi nnyo era abaana bangi nnyo baafa nnyo. Ninga tetwabamanya wanene abamu kyogamba eri abaana bafiirayo ne batabakkiriza tubamanya. Abaana bafiirayo ne mutamanya. Dina ate onkanzeemuuko. Watandikirawo maani n'omalira ludda? Nemalira e Dubai. Njagala otwawulire mu nsi. Watandikirawo maani nenzira e Saudi ne malira e Dubai. Njagala otwawulire mu nsi ezo eriwo esinga okuba embi nnyo eriwo ennungiko. Nandigamye nti no Dubai nnungiko lwakuba nti no kiri nti wabeera ebiseera ebisinga wabeera advantage wabaawo ne disadvantage bitambula bibiri. In that e Dubai webeeredde ennungi nti advantages nnyingi ez'okusinkana bannayuganda naye obanga obadde oli mu mbeera mbi ng'oli mu kiyumba n'ofuna gaapu etoloka ogenda kutuukira mu kibuga kye bayita Deira ogenda kubira banno bakunone basobole okuba nti no baba bakutolosa bakutuuse bakujjayo mu kiyumba ekyo singa obeera nga basobola okutolosa naye ne bakukwatako ne bakukwata ng'otolosa omuntu ogwo ate omusango gw'amaanyi bayinza okusiba obulamu bwo. Kati tubbiremu abatolosa bakikola batya kuba tukiwulira waliwo ne gwenda ku TikTok agamba nze mbatolosa bakikola batya babayisa ku airport babayisaawo okubatolosa okubajja eyo okubaze wano. Kyenyinza okugamba muno kibagamba okutolosa omwana ayinza okuba nga ali Abu Dhabi. Kati kyenkugambye nti essaawa eno abaana tebakyafa nnyo okusinziira ku percentage y'abaana abaafanga edda lwansonga emitimbagano mingi abaana babeera ku TikTok ne banyumya ne beenyumiza ebizibu ebitaaliwo ffe oli mu 2016 lwansonga ne TikTok yali tennajja ate kati essaawa eno TikTok yemu ku mikutu egisinga okugatta abantu mu nsi yonna. In that nti abaana babawa ne wifi naye wali watambulanga n'ogenda n'essimu yo nga n'essimu tolina kyogenda gikozesa teriimu layini yeeri tebakuwadde wifi kati nobeera mu bulamu obw'okunyigirizibwa nga tolina ngeri gy'oyinza nakwogeramu na muntu mulala ayinza kuyamba. Nga ne kampani yakutwala tolidde balinaako access. Nga tobalinaako access lwansonga kampani zikolagana nnyo ne bakama abo. Kati goba tolina ngeri gy'oyinza kukola ki mu biseera biri nga tolina ngeri gy'oyinza Katonda yekka yakuyamba okulaba ng'osurviving ekyeyo kyo kiveeko dde waka ng'oli bulungi. Tukayiseewo kaneeno embasi ya Uganda mwezi ensi erina enkula gye yabateerawo konti esobola oba monitoringa bannammwe nga mugyetaazo ginoonyaako. Kati nze we nagendera Oman simanyi oba kati embassy gyeri naye we nagendera Oman nga tebalina embassy n'ekirala we nagenderayo nga Uganda talina contract na Oman. Mwagendayo nga banaki? Bakusanga abaana ne babatwalayo ne bakola. Bakusanga abaana mu Oman ne babatwalayo naye ng'oba ogenzeyo on your own risk. Nga ogenda nakutuuka yeri ne agent wajja kwegana nti si yakutwala lwansonga naye government ebe muvunaane ya wano yakukusizza omuntu n'emutwala. Era ebiseera ebyo abaana bayitanga nnyo Kenya.
nga bagenda nga bannakenya oba nga Kenya bagikozesanga kukusiro kuyitirawo buyitiza bagikozesanga kukusiro naye nga babanga ne passport ebyogera byonna nga byawano Uganda nga bayitirayo buyitizi lwansonga yo Kenya ndoza kyababeere nze sayita Kenya naye ndoza kyababeereranga kyangu okuyitayo nga tebasasudde na gino misolo mingi egy'oku airport simanyanga bamuyitaani gye mitwalo 6 gye basasula nga tebagisasudde wano ne basawo ne babayisanga eri ekiteeza mu kusooka okgendako Oman tewagenda na company ebyo byange byonna byenkubye sitambulangako na company nagenda Oman nga sina company naye nga nina sponsor namusanga eri nga muwarabu nengende Saudi era sayina company wane Uganda naye lino gye nasanga company e Saudi kyekisinga okuba ekibi nnyo genda ne company nogenda gwe wekka nakyemeza nkiddamu nga we nagamye nti buli awabeera advantage wabaawo ne disadvantage osobola ogenda ne company n'otuuka ekiseera n'ofuna obuzibu nga company erina okukuta weweeganya okulirizinga ne mukama wo tagenda kukuta ate obanga ogenze wekka osobola ofuna advantage nti osobola okukola ki okutoloka nga tolina kulimitinga nti nkulina kati ate ekyo kikolera nnyo abaana b'e Dubai nadde nkyakunyonyola engeri omwana ayinza okuba nga ali Abu Dhabi ng'ali mu mbeera mbi kuba Abu Dhabi kangambe nti eri emu ku state eziri mu UAE ng'omwana ali Abu Dhabi n'akubira abaana abali ne tubeera ku TikTok wano nga twogerezeganya ebiseera ebisinga tukwadde tukwataganya nnyo ku TikTok ne mbeera ku TikTok awo nga mwogera kati abaana bajja ne boogera ebizibu ebyenjawulo bye basinkana mu famire ze bakolera kati awo wenyini we mu connecting anagamba onaasobola okutolokayo tujje tukunone nga bakunona bo bakutwala waawe bakufulumye joyingira obulamu bwebweru ate obubye nnyo obuzibu kati gwe balaba abana bali Dubai babereyo nga basireyinga naye nga basulana ku street n'okulira tebalina bye bali kisoboka ku street ze Dubai obaka basulako gye bali bangi nnyo basula ku street badduka mu biyumba olumu ne group zibonoona kye bayita group influence ne zibonoona olusa badde nga afunadde ofuna jakeno wabweru nakola ki nasinkana kubanne kati alaba banne nga obulamu bwe balimu obwokubeera wabweru bulungi nnyo naye ate nga bwe businga okuba obubi ku street soko tunyumize dangers ezimu banaye emboze erina kuba nnyingi kuba experience alina nnene ate ebinyiga banna Uganda naye Africa bonna bangi mu kyondo ky'abawarabu wayogera UAE abategeeza United Arab Emirates mulimu ozise state ziba state nsi nze nziyitanga states wano kitwandisenga districts oba nkyogere wenti lwakuba bba ekyenjawulo kye balina ntino kangeza buli district erina omukulembeze waayo mulimu nga Oman, Jordan, Saudi Arabia. Oman nayo mweri? Nedda. Oman eri muki? Oman nayo nsi y'abawalabu naye ate teri mu UAE. Teri mu UAE? UAE ayina ensi ezigatta Dubai. Saudi? Ayina ba state ezigatta Saudi teri mu Dubai. Abu Dhabi, Lashal Kaima, Ajuman. Ziri ensindo zanga mnana ba district singa mnane Ajuman tabaldo na chafe wanene Uganda ye ziri nyingi bana anya ulide Ajuman Jaziri bale abana bali Dubai bazimanya bali mu UAE ngalucha ali kwa Jumani wale bakadde bafe abasalamu fani kyabasangibwa mu kibuga kireka banda abalina agundiza abwawo basobola okuguza ebibajje ebyomulembe omulungi omuli ebitanda entebe dining go buli kyomanyi kalonda ina akwatagana n'ebibajje ogenda basanga opposite Nabisunsa Girls wachemanga oba ove jinja kiba ku mukono gwo ogwa kono boba ova mu kibuga Kampala guba ku mukono gwo ogwa ddyo so kasotuka ku Nabisunsa Girls abola bawansa gwebuza abasalamu furniture no oba obuze osobola okuba kwene namba y'essimu 0759 59 35 52 in case ngo obuze bagenda kuguza ebintu ebirungi mu abali Saudi Arabia simanyi waono gyatunyumiza Ajumani pakwachi mugule ebintu mugendo tukane no mugwanga Uganda nga webiri basobola okukumira Dina Erika tuveyo kuba wawanvu nnyo batujjafuna budde tuogereyo tulina ekigambo kye tuwulira bed space kyeki bed space mu bumpimpi oba nkiyite ebisulibwamu nga hostels zempulya nene osimanye za makerere za Kyambogo nenga ziri siza somero okera kumachanga goolya omwana soda nofunamu ku sente zo nopangisa luumu notekamu obutanda ngo bw'abaana b'essomero nga mulimu ekiyigo
mulimu toyi mulimu amazzi mulimu n'ekiyungu n'oteekamu obutanda bw'ogwenga omuntu nga bizinesi yo ng'ogenda kusuza abantu bakusasulenga ekyo kye bayita bed space nga bapangisa mwezi lunaku saawa wiiki it depends koza omuntu ayinza okujja n'abasuubuzi bennyini ayinza okujja ng'agenda kumala mu Dubai ennaku nga 4 oba 5 n'abeera nga asobola okusasula ddiramu 5 ekitegeeza n'abasuubuzi baneeno abagenda nabo basulako ku bed space mulimu abasulamu si bakadaama bokka nga bwe tukiwulira si bakadaama bokka Bannayuganda abali ku bed abasula ku bed space ezo nga bagenze kukola baba bakola mirimu kira bagikolera luddawo baba bakola emirimu egya bulijjo oba abamu ayinza obba nga avudde ku mulimo ng'omulimo guganye nga ayinamu ku ssente ze tagenda sula ku street nagamba kanzije mpangisa akatanda nga wenoonya omulimu oba abamu nga balina emirimu naye nga basula nga emirimu gye bakola gya live out tebasula mu accommodation nga beesuza babwawulamu nti buno bwabalenzi buno bwabawala toyagala violence twagala okumanya kuba munaye eri ayinza okiwulira nagamba kyangu nnyo njagenda nga ninamu zoyise eddiramu nze nkepangisize ngendo ensindika ekigaali ku luguudo nkiringe ne bawala bannange mostly Africans bo basula wamu abawala n'abalenzi buli omu napangisa akatanda ke ebyo bikola mu bali abayindi be babeera ne bagamba nti eno bed space y'abayindi naye basajja bokka bazaawulamu anti abo bo obuwangwa bwabwe ekigambo mukazi kusemberera omusajja bo oba balina engeri gye bakitwalamu that's why bebikirira n'okwebikirira ng'abatujjo tebebikkirira naye boka babeera abayindi abapakistani ababangladesh ezo abantu abayo mu Asia abo we batyo kizibu nnyo okumusanga nga asula mu luumu kati nga ffe waneeno nosula mu luumu n'omukazi nga si wuwo bo be baawulamu naye kati ffe Africans ba Nigeria banagana bikimupangisa lumu yamwemu ne mubeera omwo mwenna oba bakazi oba basajja n'obeera wansi nga gweddina nga waggulu waliyo li abe gye risuula nga bwe mutuuka okunaaba mukikola mutya bwe tutuuka okunaaba ogenda mu kiyigo n'onaaba anomalirizo naaba n'omulala n'agenda n'anaaba n'avaayo waliwo kyempulya kyebagamba nti eriyo bannayuganda apangisa ka bed space ke nga kwetundirako bwetundizi kisoboka gye bali ababikola naye nga si bonna nye nga kikolebwa bakikola mu kumanya koloza bakikola batya kuba waggulu ebaayo omuntu oba yaba yakigumira nti neighbor gwe nnina ye yasiimuka yasala leero abaana batuuka ekiseera embeera y'ebweru nzibu nnyo soda omwana atuuka ekiseera naye tega free nga takyalina kyatya ng'aleeta kasitoma n'amuteeka wansi nga muli waggulu ali mukola ssente dina talina kyatya eri Dubai oba mu bed space zonna mu nsi yonna tolinayo omuntu wa oliyoweka emirimu giganye nga ye last option ababagula babeera baddugavu bannaabo oba n'abazungu batera okujja ne bagulako omuzungu omutuufu takikola omuzungu omutuufu era balina kilasi gye babeera era abo babangaali abo abayindi abacaafucaafu abo be babikola kuba bo bacaafu nnyo yasobola okujja n'agula omuddugavu naye omuzungu owaddala ayitibwa nti muzungu balina n'ebifo byabwe gye babeera nga byo n'ebyo ebifo bituukamu nga bikulagira ddala nti awantu w'ogenze wa buvunaanyizibwa nti ababangladesh be bagula abaddugavu abacaafucaafu tutwalibwanga abacaafucaafu mwezi ensi no ate ffe tuli bayonjo nnyo singa bali bakimanyi nabo tebakimanyi olwa kala yaabwe naye ate ffe tuli bayonjo nnyo bo basigala beplaudinga olw'okuba nti nno kala yaabwe naye ate bacaafu nnyo inda ti asobola n'omumala ennaku 5 nga tanaabye ate kitali kugwa omuddugavu naye ye bwakulaba alaba nga gwe mukyafu eriyo n'abazungu abeetunda eyo mugundi abantu abeeru mbadde njagala otereezeemu si buli mweru nti muzungu olako olina bw'oyagala oyisaawo sitategedde nedda abo abawalabu kati tugambe abawalabu kuba ezo ensi zirabikanga ezifugibwa sharia lo gye bali bangi nnyo abeetunda nga beeru bakala njeru nga sibeeru buno obweru obwaffe obwa wano obwabaddugavu baba Africans oba nga sibeeru buno obweru obw'ekizigo naye nga mweru ddala nga olaba abayindi naye nga nabo beetunda nga nabo ensi yabakalubako nga bawarabu n'abawarabu beetunda kozi nze nakolako mu kirabu Dubai otyo nga mwe bali abeetunda abawalabu bennyini ng'omubuuza n'akugamba nze nva Bahrain najja wano kunyumirwa nva Saudi Arabia najja wano Dubai kunyumirwa Dubai ensi nnungi erimu amasanyu n'akunnyonnyola tekikontana n'amateeka agafuga eggwanga
anti that's why bava eri mu nsi zaabwe ne bajja babikolera e Dubai kuba Dubai oli free okola buli kyowulira kyoyagala ekisanisa obulamu. Today mabega challenges ki ezitera osisinkana bannayuganda ababeera mu bed spaces ezo? Challenges ezisinga okubeera mbannange nyingi. Tobeera na privacy. Tekiriyo. Nga ogamba waneeno nti upangisiza omuzigo gwo gwa mitwalo 5 ennyumba yo nga ogirese ojjo gisanga. Ogenda gena mu kiyigo nabe nga teri akupapya. Ogenda kufumba emmere yo nga ogifumbye ogisangewo. Ogenda kuteeka awo essimu yo mu nnyumba yo ofuluma otambula ogende ng'ogisibidde mu obeereko mu nnyumba ng'oli bwerere bw'otaaya bw'okkirira bw'oyambuka. Ogenda kuva okunaaba oyimirire mu ddiro yo weekuuba omuzigo guno ogwakayima wenna ogwemette wali tekiriiwo weesiga ebisigo nga bwaguga bwa mmira. Wali tekiriiwo. Bwe buzibu obuliyo bungi. Bed space ky'ekintu ky'olinza tosobola beera na ssente zo n'ogamba kanziteekekawo ku buliri bwange. Zinabeera wano. Zirina kubeera wano. Era bagenda zitwala. Teri mateeka gafuga nti bwe weetoolatola kaba kaweddemu. Ate ani agenda okulaba nga muli bangi ebintu byawamu obimanyi ebyolukale? Ani agenda okulumiriza nti gwe otutte nga tewali akulabye gwe babaziza nga batwala? Era ne we banayogera bajja kuba basuspectinga nga tebakakasa nti gwe okitutte. Watya we mba mulabye? Anti awo oba omulabye yes fine obujulizi oba obuyina omulabye ng'akwatamu awo wennyini woba olina omulabisiza. Niye sikulowolereza nti yandiba soda ng'ate tomulabye. Nze wenjagala nkulabye nina amateeka agayinza okunnyambako nti tugeze nkuwaabidde nkututte wano ku poliisi nkututte mu b'obuyinza. Tebatera nnyo owuliriza egyo misango. Mpozi omusango gwe mmanyi gwe batera owuliriza gwa ku biwandiiko nti soda nkikakasa gw'olina pasipoti yange gwe basobola okuwuliriza basobola okusiba kuba oba oli kuzanyira ku biwandiiko byange. Naye bino mbu balwanye naye babagamba muddeyo omuteese. Bwe kikola ne kubali abawalabu oba kikola ku mmumweka? Kusingira ddala kikola nnyo ku baddugavu lwa nsonga baddugavu batukoowa abali mu nsi yabwe lwakuba tetulina kyakukola. Ate nga babayita okugenda okukolayo? Tugendeyo lwa mpaka. Yensonga lwaki ennamba esinga eri e Dubai abaana abasinga tebakola oba tolina nnyo mukisa tosobola kubanga okola. Mpozi kwa Katonda kuyambye n'ova wano n'ebiseera ebisinga osova wano n'ogenda ne kampuni ng'olina omulimu ne mutuuka era ne bigootaana ne babatikka ne babazza. Abaddugavu eri bavaliwingibwa kitono nnyo. Eri abaddugavu basobola okugenda naga nti kati nga ddina bw'ova wano kaka ngende ekyengera nafunyemu obusente bwange ntandikewo akaduuka ku street Busega. Kisoboka eyo mu nsi zaabo? Oba olina okuba nga ensawo ogyewulira ng'olina ssente eziwera kuba emisolo mingi nnyo. Gye bakuteekako gwoba bonna. Okuggulawo bizinensi olina okuba ng'olina ssente empitirivu obungi. Si bino ebyawane ewaffe nti ofunyemu emitwalo gy'etaano kogulewo akatale k'ennyaanya nedda. Ab'ennyaanya bakola tebalina kye bankola nkubuulira amazima. Abaana gye bali batunda ebintu by'Abannayuganda ebiva eno n'era poliisi wekwatako ekusiba. Baida waawo otuuseewo. Nina ne mukwano gwange ali Dubai. Yaŋŋamba soda bw'ofuna ebijanjaalo, ebinyeebwa, ebintu bwe bito nsobola obbigula. Babitundira wa baabo? Waliwo katale bayitayo kusabuka. Katale kabeera mu mmere y'aba Africans. Kati abo bba batunda balina license ebakkiriza okuba nga bakola ki? Nga batunda. Kati waliyo ne bano abatambuliza mu bbaaga zaabwe. Nagenda kuba mulaba ateeka nnyo ku status ye n'ateeka ku status ebijanjaalo emiyembe ebigundi katatawe tekiba kyanjawulo n'akatale kati neebuuza nti ono yabi kati abo be bana babiteeka mu bbaga ne babitambuza nayingira bed space ku bed space luwamanya abaddugavu abasobola obbiri Abannayuganda Abannakenya abakyabamanya emmere gy'abatunda ayingira bed space ku bed space nga baguza neera poliisi ekusanga mu kkubo ng'otambula ne bagamba jjayo singa kabaka akako kaweddemu jjayo bbaga balabe ebirimu kubeera abazibajjisaayo bulijjo kasita balaba ebiriyo ng'oli mu kutundatunda ebintu ate nga tolina license ekukkiriza baba bakukwata ne bakutwala ne bakusiba. Poliisi etero nga bw'obeerawo nti tugeze tulina kirabu Kisumaali eriwali poliisi etuuka essaawa nebayisaamu eggaali nebacekera bed space poliisi oba n'amateeka batuuka essaawa ne babayisaamu eggaali nti muliwo mu bumenyi bw'amateeka mukola emize emibi mwetunda biki babikolera ddala ne batuuka ekiseera ne basalako ekizimbe basobola osalako ekizimbe kyonna bakyamyaliriro ng'eno oba esatu kyonna poliisi n'ekisalako ne bagenda nga bakyekinga oba mutundiramu omwenge oba mwetundiramu biki obumenyi bw'amateeka obulimu bwonna era ne babakwata ne babatwala ne babasiba wabanga kasita bakubuuza oba olina visa yaabwe employment visa yaabwe woba ogirina gwe tebakusiba bakutanodda
bwato girina nga bakusibayo ebbanga lyebakusibayo nga bamala nga bakudipotinga nga bakuggyako either eriiso oba fingerprints nga bakuwa bbanga webakuggyako eriiso batoli wakuddirayo ddala ebbanga lyonna baba bakuketta bakulaba tosobola kudda kasaba kujjayo eriiso tosobola kudda mu Dubai mu UAE kinnyonnyola tukitegeere fe abawansi omuntu wa wansi kyotegeeza ogamba okuggyako eriiso bakusikaninga eriiso kasaba kusikaninga kasita gwe bakutandi bakusikaninga eriiso oba togenda kudda mu UAE mpozi baba bakuggyako fingerprints bakuwa ebbanga ne bagamba baba bakubaniza emyezi 6 oba omwaka gwawe oba osobola okuddayo nkufuna bulungi embase ya Uganda kuba kati gyeri Dubai ajeri ate Dubai anti eri Abu Dhabi lwansonga nga we nagamya nti ziri states nyingi naye nga zifugibwa abakulembeze ab'enjawulo naye ate nga omukulembeze yandibadde omu abafuga kati buli kimu bakwatagana buli kimu bakikolera wamu kati ya Uganda eri Abu Dhabi si wala just mitwala 2.5 1 hour tuuka okuva e Dubai paka Abu Dhabi egezaako teekawo embeera monitoring abaana abeera mu bed space okumanya ebizibu byammwe okubateerawo embeera ebaconnectinga ku security ebintu obulamu obulungi nedda tekiriyo omulimu gwayo kikati gwekolayo omulimu gwayo gwekolayo passport yange baginzibyeko n'ogendayo n'oclaiminga nebakuwa empapula n'onzijuza ne bagamba mubanga weti ojja kukomawo wano ofunirewo passport embase ya Uganda Dubai si embase ng'endala zonagamba nti omuntu nemereddwa ensi kangende ku embase yange banjiyize enzire ewaffe tebabikola bakola ki kuba nina mukwano gwange yali ku embase nangamba soda aba batunde ne kapoloti akali ewaka kuba buli lunaku lw'ensula ku embase balumbala anti kati nabali nabo tobanenya nnyo lwansonga ensi yaffe yalina okissaamu amaanyi abaana abali eri bayambibwe so si bali bawalabu si balina okissaamu amaanyi embase eriko baki eriko baddugavu naye n'abawalabu kwe bali lwansonga eri ensi yaabwe ensi yaffe yalina okiteekamu amaanyi tekiteekamu maanyi nga tulinayo ne ambasada mulamba tebakiteekamu maanyi kubanga singa abana omwana abeerawo n'abeera mu mbeera enyigirizibwa n'atuuka ku seeri yeetwala ku embase naye ne batamufaako n'abeerawo awo nga bamuyitako obuyisi nga tebamufaako bamugamba tukolere ekintu nabo tobanenya abakolayo eri saagala nnyo kulumba ndeka nze notolumba just twagala tufuna experience kuba njagala gattaganya oli yaŋŋamba soda nze ebbanga lyemmaze wano ku embase bambala ekifo kye neebakamu byenkozesa byendya sabbuuni biki ebabimbala era nga sinnabisaswa tebagenda kunta kudda Uganda kituufu kye yagamba kisoboka munnayuganda kikola munnayuganda munne kituufu ddala kye yagamba naye singa gavumenti yaffe evaayo neyamba abaana abali eri abaana gye bali babonaabona soda naye nga newalowoozamu ngende ku embase nga bali kwembase bali eyo bakaaba ngenda kukola ntya abaana baawunga obwongo bwakyankala n'ebizibu byabasukkako badduka waneeno waka bizibu naye ate batuuka n'eri nga ate nayo bijjudde bye bisinga n'ebya wano lwansonga ntosobola sula nja tosobola sula ku street era nze nkubira abaana abali e Dubai oba bali mu nsi zonna omulanga wogenda nolaba nga biganye kwata akasente koyina towaliriza odde wane waka weewaffe bangamba nemezaamu balemezaamu nnyo natukano gamba nze sidda Uganda okudda Uganda nga Museveni avuddeko Museveni ye Uganda mukulembeze nnyo anti ye Uganda oli mukulembeze si Uganda gwe komawo wano omukulembeze muleka afuge ebibye gwe tebikwatako gwe nawe yiyo olabe ng'obeezaawo obulamu ng'oli wano oba eri kiganyi kuba wano waliwo advantages nnyingi nnyo ez'omwana okukola n'ayingiza 2,000 okusinga omwana ali eri asula ku street wano ogenda weetikka emigugu eri ogenda kwetikka mugugu gwani egiriyo gyegiri nayo balina be bagiwa Abapakistani be bakola egyo emirimu ate n'ekirala buli kimu ekyeri kya mashini balina ebintu buli kimu si bino ebyenomba okusula migugu Uganda babasoma bed space oba bakola mirimu kingi egyo gyonna ogambe gy'Abapakistani gy'abaki tukola kipooza toyi tusiimuula era wogenda mu mulimu kati kankubulire ebigambo bino soda kanegerezeeko sijja kwogerera nnyo balala nze neemanyi nga nze nakolanga mu kirabu etuuza ndowooza yatuuzanga abantu nga4,000 olunaku kuba yali nene nnyo kirabu bagita Blue Dubai abagimanyi abali Dubai bagimanyi naye nga mulimu abaddugavu 3 nze n'omunaigeria n'omunaggana nga basigadde bonna beeru ndowooza olaba advantage gundi oba nkyogere nti baba batusosodde
simanyi oba baba basosodde simanyi ngeri gye nnyinza kigambamu naye toyinza kungamba nti kirabu enene weti erimu abo bonna abantu almost 10,000 oba 15,000 nga bakozi kubanga yali kirabu ng'eriko hotero ng'eriko buli kimu eriko garden biki naye nga mwabo abantu bonna nze navayo nga ndabye ku baddugavu 3 Omunayuganda, Omunigeria n'Omunaggana ate nga batusosola nnyo bano betukola nabo nga mukola emirimu gyegimu nabo kyenkugambye nti oba olina omukisa tosobola lemererwa ate mu byonna bye tukola tukulembezenga nnyo Katonda lwansonga nze obulamu bwe natuukiramu e Dubai saayinayo maama wadde muganda wange waddaani dina babasasula lunaku wiiki mwezi ng'oluzo wa bed space buli kanaku ozijja nze nakolanga emirimu 2 era nenerekereza okwebaka omwaka ogumu gwe nakola e Dubai ensonga lwaki ndi kino kyendi nze seebakanga mu lunaku nebakanga essaawa 2-3 olutuuka nga ku makya obeerawa nze nalina omulimu gwe nakolanga ogwa mukama wange era mwagala nnyo naye anjagala nnyo nakati tuwogera kuba n'omwana gwe amukolera essaawa eno nze namumulekera nagenda nga nakolanga mulimu gwa waka nga nkeerayo by ssaawa 5 nga ntuuse nga nkolawo 6 hours by 11 nga nvaawo nga ngenda ku kirabu nga nkola ku kirabu okuva ku ssaawa 10 mpaka 11 ey'okumakya nga okuva ku kirabu paka wensula ntambulira mu train nga train etambulirawo 1 hour nyenyusa ku 11 12 mu kkubo emuntuukayo n'abako ne bakamba issaawa 5 nga ntuuse ku mulimu gw'ewaka ne struggling nga nengamba kangume nkole siina kyakkola najja kukola we naasulawo gino emirimu 2 nga Katonda mbadde musaba mulimu nesiddamu funa mulimu naamuneenya Katonda ebyo bye birema abaana abamu okumanya natamanya nnaku ye gye yaleka waka nti nagenda kukola okubuuliza nti eri ababonaabona nga mu butuufu kibagwanidde nabo bakyereetedde gye bali ababonaabona nkugambye omwana ava mu kimbo olw'okuba bafe obulamu bwe tulimu ebweru lwemba nafunyedde ofu yange saakoze nsiba ku street z'omu Dubai nga ndi mukola kindi muzi selfie kati ne yeegomba nze natamanya nti ate nange nyina obulamu bwe mpitamu obwe strugglinga nti mala mu mwezi nsobola ofuna mudde ofu emirundi 2 ennaku ezigadde nembeera nga seebakako kati naye ali mu kiyumba ekimu akakadde kamu emitwalo 2 nayagala akifuluma janonya omulimu ngo gwa Diana gwakola tetwenkanya mikisa aye tetwenkanya na bwongo wembanga nze nsobola obuteebaka ate gwe tojja sobola buteebaka wentyo wenneerumya ne ngamba kankole nga mujjako ebibyo mwogera birungi ki ebiri mu nsi z'abo abasajja oba teri completely ebirungi bibaayo naye ebyo byatusuka omungi buli wamu ebirungi bijja ebiri lwansonga nja ku experience nga nnyo ku Dubai kuba yo natambula nnyo nenjitambula ekikyesatambula Saudi oba kyesatambula Oman nze Dubai otambula nga otadde wane essimu yo bye bimu ku birungi ebiriyo wane emabega ng'erabika ne batagibba kyotasobola kukola wano Uganda Dubai nekiranze kyemisingayo kati kyensinga okumisingayo ogulenga tonojambala omwaka mulamba nga tojozangako kiki otegeeza nga tojozangako nga toyozanga te olinaku eba mpya wonna tolina wolaba ttaka tewali wali ttaka bagizimba tewali wali ttaka okujjako ng'ogenze mu musenyu era nga gwo musenyu guli eyo gwagenda kuzanyiramu ku kiringiro eyo tewali wali ttaka kyo kivaayo oba ensonga lwaki n'okunaaba tebanaaba abantu abo simanyi lwaki oba tolina wonnimba nti oli mu Kampala muno n'oba muyindi otya n'otanaaba wemba nnimbye bannanga Abannayuganda aba baddugavu abandaba nti abantu abo abeeru tebanaaba ekyamazima siina nsonga lwaki mamba waayo si gwaso kyogera weka Dina omusajja yangamba abakyafu nnyo nnyo n'otasobola kukkiriza tebanaaba tebagala nnyo perfume mulimu abantu abalungi ab'emitima emirungi bangi nnyo ng'asobola okutwala nakuvaliwenga ng'omuntu munne bosi wange actually we nali nakatuuka Dubai nasooka kukolera mu China nava ne Uganda nga saagala aba China namukolera emyezi 6 naye omukazi oli omu China yanjagala nnyo nga newemba ndwadde yatuuka nanjagaza aba China nga newemba ndwadde ajja nankwata kaati nangamba owulira otya mu lulimi kyolo mu luzungu bamanyi oluzungu aba China bali boogera oluzungu lwabwe olw'ebiraka sorry I see it sick era boogera olwabwe olw'ebiraka naye osigala obategedde ng'ajja nakuceekingako nenjagala nnyo aba China paka nakati Katonda nannyamba nenziramu nenfuna omulimu ogwo gw'omukyalo oyo gwe njogera naye gwe nalekera omuwala amukolera mu Pakistan era Pakistan abasinga bawalabu naye nanjagala nnyo nga tewali njawulo
Yangamba wenali nakagenda yangamba wendi agala nnyo embwaye nanga ajja kunjagala nnyo. Era yali tannampa mulimo yangamba oyagala embwa ne mugamba siziinaako obuzibu. Era embwaye yalinga omwana wa waka. Nga njirabira gwe mulimo gwali gwasinga okuntwaza kulabirira mbwaye kumaliriza kuvayo mpozi na kulongoosa waka kuba yali talina mwana nga aliwo ne bbaawe babiri. Na kibwaje? Na mbwaye abo ate nga bagitwala ng'omwana nga ne mbuliri basula nayo. Sajja balina obulamu bwo batambula nga nze mpuliranga ekyamagero kwatembwa sale zike mu makusu tesalamu ziri embwa ntegeevu siziringa zino za wano tesalamu ebe ina we ino lisala era ng'emanyiwe era ogiraba wadde okufuka era evaayo n'egenda wali we ino fuka wemaliriza ebyayo ng'eddayo mu buliri baba bazitendeka. Bangamba mubeereyo ne musireyinga kye mukola abavubuka abafe abali e Uganda mwabawonya olafu bano pakasa mwezi okugira guti ng'omusuulirako kaguuni nti abbe nkwadde yabiri ne mutuuka okuddaana eno mu Uganda nga muli bantu temwinadde n'ekikumi. Ebyo ababikolera gye bali naye ate buli Kadama yenna yeeyo ng'okyaweereza omusajja ssente onkusaasidde. Love kye eyamitala w'amayanja. Love kye eyamitala oli Saudi Arabia ndi kagambo kano true love. Tewali true love yaawo naawe bwebujega bwe bubasumbuwa. Okkirizira mu love? Nzikiriziganyiza mu love kuba nange nali njiguddemu. Yakulumirako ku kyeyebweru. Anze kyeyo nalina omusajja leka kunyingirira nnyo naawe. Mu bed space mubeera nabo? Babeera nabo nze sibeera nabo. Ngere emikolo gikola kano akatanda kabafumbo wano bali wansi kali akaguka. Nabeeranga nze kakati simanyi. Mubeeranga mu bed space nawe? Bye bali ababeeranga mu bed space nga bafumbo. Nga abafumbo bali waggulu? Abba akoleeza embuutu wansi n'eddina ne bakoleeza. Nze saakoleeza. Nze saakoleeza ako tonsalako kigambo. Temuzaala nozaala bazaala n'abaana? Bazaala n'abaana. By the way, aliyo omuwala muna Kenya bambi yazaala n'omwana we kibebi twakirekayo nga kiramu kibebi n'ekifanga kya myaka 2 n'ekitundu. Kati abaana babazaaliddwa babeera bannansi ki? Mu nsi z'Abawarabu tebagaba butuuze. Mu nsi z'Abawarabu tebagaba butuuze era omwana aba munna Uganda. Si bye bino mbunzaalidde mu America omwana mu America. Teweefumba teweegesa nayo nti ono munna Saudi. Tekiriyo tekibaayo bo tebagaba butuuze mu nsi zaabwe. Bw'omuzaala bw'otyo basobola okuterawo space mu handlinga ng'omuzadde bwe yandikuttemu omwana we wano e Uganda. Ozaala n'omwana nga togenze mu ddwaliro bo tebabimanyi na kubimanya oba wazaala kuba tebibakwatako. Mpoziko ng'obadde mufumbo kati nga olaba bamina na vieta bibakwatako lwa nsonga ogenda mu ddwaliro n'ozaala bulungi omwana wo muli bafumbo tewali kibagaana kuzaala. Bagatta. Kasita mubeera nga mulina certificate y'obufumbo. Mugenda ne muzaala naye abeeyenzeeko obweyenzi ne muzaala omwana mwamanyi buli ba mwana wamu tebibakwatako. Kati ate awo basireya bituulya kati olesinga bammina bo babaayo nga bakola mirimu ki kuba ffe tubeeyo tugamba nti oba kati abo bakola mu ofiisi ki nga bakola emirimu gyabwe nange gye sijja kwogerera naye ng'ogimanyi bakolera kubanga balivinga obulamu obulungi. Kuba nalabako akafaananyi ka Adija Kigozi oba yali abatunda ba ice cream oba baali bakikaduuka ali awo oba baali batunda ki. Ekyo bamanyi abaana bava ebweru nga bastragolinze n'obulamu. Naye ng'eno batuke no bamaanyi nnyo tebagambwako. Aba afunyemu ku ssente ze zaakoledde ku kyayo nga yamanya ennaku ye yagenda kukola. Ekyo za ssente gye ziri tugende. Nze sikurekomendinga agenda naye oba omanyi omukisa ogwekakasa agenda. Oba togwekakasa togenda. Tosobola kera kumakya n'ogamba mwana wa muntu genda. Sisobola rekomendinga muntu n'omugenda ku kyayo naddala eky'e Dubai. Nga Dubai tugamba at least eri somehow kuziri endala ez'omukyalo. Nze natuuka e Dubai nenkaaba amaziga gesikaabanga nako mu nsi. Nga ki ekikaabi? Nga Dubai ekalubye. Nga bawudidde ssente zange ba agent. Naye eky'omukisa omulungi era taata wange Fahadi nkwagala nnyo. Yansanga awo Munnayuganda. Yansanga busanzi nga simumanyi ne muwa ssente n'anfunira omulimu Munnayuganda. Bannayuganda baliyo babba ssente z'abaana naye omuvubuka oyo mwagala nnyo muyita na taata. Akikolera bawala bokoba n'abalenzi akibakolera. N'abalenzi akibakolera singa banga omulimu abadde agwinira kuba emirimu gy'abawala gye gisinga obungi. Naye Bannayuganda bali e Dubai be basudde Bannayuganda bannaabwe bennyini mu zovasite be bambaleetedde ebizibu by'okuba nti basula ku street nga wamuwa ssente za kufunira omulimu n'atakufunira n'azirya. Naye ate wabanga nze Fahadi nali simumanyi yansanga busanze awo ku street nga ntudde n'ambuuza ekinkaabya ne mmunyonnyola. Ng'olwo otudde ku street kiki ekibaddewo tolina wakusula tolina kya nga nvudde gye nsula gye bantuusiza. Nze namala e Dubai ennaku 10 nga sikola olunaku olw'11 oyo omuvubuka lwe yanfunira omulimu. Nga tokola oli awa obeerawo. Abo bennyini abantu alanga banteeka mu bed space mwendya.
naye era baba bakikola kyakaseera tebagenda kikola era bakikola okumala omwezi nga gumu omwezi omulala nanyini wa bed space nagamba genda sente zebakusasulira ziweddewo basasula ne bakita ne bagenda bannayuganda bannaffe nga ne sente zaziridde takufunidde mulimu bo tebalina mateeka gabafuga webakwatako bo bennyini nga bakwekolerako temwabalabanga be bakubanga ne bambula ne bakola ki kugamba bannayuganda bennyini mwabekolamu akakiika mwabalina okwekolamu omulimu ne mubakwata entandaalo entandaalo temenya mateeka eri mu nsi mubali bo ababafuga nemenya amateeka naye kati abanigeria balwana nnyo basobola okulwana ne bettira omwe n'amaani basenguka ne bagenda omulambo ne bagulekamu kati poliisi egenda bajjawo era wegenda okujja ekwata omulambo egutwale mu ddwaliro babakuziike mu musenyu bajjemu ebyo baagala poliisi ye eri terashinga lwansonga n'abasirikale bagagga nnyo tebalwashinga tebagendera nakubira bakwatako ebitabakwatako tebibakwatako ekibanga kibadde kize nga kikwekweto bakikola ninda ti omwana asookera ku makya neyekyanga n'agamba nkweyeka netwale ku poliisi bamugamba genda talina passport talina ki poliisi emugamba genda tunatukwagala tujja kujja tukunoonya dina kisoboka ekyo wemba nimbya bali mu comment section batubuulire sooka olindeko olina kugambye mbu bagagga nnyo ki ekibagaggawaza kulya nguzi basasulwa bulungi tebalya nguzi gavumenti yaabwe basasula bulungi era tebayayana lwa ssente teri nguzi nti nsanze afande abeka muweki ebiryambiseewa teri nguzi era kyovala we bakwatira mu musango guba musango bamala kunoonyerezaako nnyo abasirikale kasita bakwata ne bakutwala ku poliisi bamala kunoonyerezaako nnyo okkuta si bye byawana ewaffe nti omusirikale ankwatidde mu nsobi bayithawo wana ewaffe omuntu attano omuntu nawaayo emitwalo 5 ne bamutanaye ng'omuntu w'abandi bamuziise kisobokera dda nimbye ate ne bajja ne bakwata ntitukuteebereza aye ne bajja ne bakwata ntitukuteebereza ne bakusiba olwokuba toyina ssente oba olina akuwaliza ne bakwata ne bakusiba olwokuba toyina ssente tulina n'omusango baguyita attempted murder okugezaako nze sibimanyi abasirikale bawano sirumbye naye mwetereeze simanyi bamu abalina okwetereza oba gavumenti yamwe yalina okwetereza naffe twagala ensi yaffe ebeeko nga ziri ensi endala ebirungi bibaayo n'ebibi bibaayo tuyigeyo ebirungi anti kati bye bino byenkugamba nti omusirikale waayo talwashinga bw'ate simanya ngaawa kwate bannabyabufuzi gye bali abakyamuukiriza nga ffe abaawano tebaliiyo ziri ensi teziriimu byabufuzi mbw ate balonde tebalonda lwaki eri ensi babayita bakingi obukulembeze bwansikirano teri bemupi teri ebyo tebiriiyo aye naye kirala kyeneegomayo nti omukulembeze weeri atambula yekka nga talina konvoyi emuwerekedde n'ebitala ne bimukwata ate wano basebo ne banyabo Dina nno munywanyi waffe alina online platform eri ku YouTube bambi ddukayo ku lwaffe genda ku YouTube channel tekamu Dina Tour World bino byatunyumirizaako nno naabeera eri n'abinyumya nga bw'ayagala era abamufollowing babiraba bwe babikunyumidde si mu bubi genda omusubscribe ate kamba bule bannayuganda kino ky'oba okoze tekikujjaako wadde 10 n'eki okulaba omupiira gw'abazungu artist genda ngo subscribinga buli channel ya Munnayuganda gy'osanga tomanyi kyoba omugaseeko Tina mpozi ng'olina akatalekeka Dina mpozi ng'olina akatalekeka nze akatalekeka kennyina nkomekereza ngamba baganda bange abakyalo babawala abali ku kyeyo mukole sente zammwe nga bwe mutereka muve mu by'okuddaawo simanyanga ku Mr America mukabira abasajja tekalekeka Brenda Miles bo beetundiranga luddawo balina lodge nti awo beetundira babeera mu bed space babeera ne rumu zaabwe bagenda ku suite nti awo twetundira bagenda ku suite n'afunayo omunyago gwe n'agutwala mu rumu yaabwe mu rumu ye ne bamukolako emikolo baba mubbye baba mukoze eki babba n'okubba nnyo abbe takawulidde kandi munyumidde okuzaama munaye bamalayo ab'e Dubai babba n'okubba abawano be batabba abawano be batabba ne wakubba 5000 basiba ne banyabo tubadde ku xpotv tuli ku mutimbagano bwe tutambudde olwaleero abbe yakutte kamera otunyumizaamu ne mutayi waffe Dina osobola omunoonya ku YouTube channel ye n'omusubscribinga n'omusanga ku TikTok n'ofollowinga ayinawo akamungi akola interview nga zino ezaffe wano ku expo lwaki tubeerekereza mwena abagenda ebweru w'eggwanga ffe tukubidde tooki ate Dina tugenda kuzza ojja bitunyumiza byonna mukama abatukuumire xpotv
to the world.